Mu 1998 bannayuganda okwali Eridadi Mukwanga ne Leo Lwabogo bawangulira Uganda emidaali okwali ogwa ffeeza n'ogw'ekikomo mu mpaka za Olympics ezaali e Mexico. Leo Lwabogo yaddamu n'awangula omudaali mu Olympics mu 1972 ate mu 1998 e Moscow John Mugabi mu busito bwa welterweight naye n'ayongerako okuweza omugatte gwa midaali ena. Okuva ku olwo teri munnayuganda yenna yali azzeemu kuwangula mudaali mu mpaka za Olympics ng'ogyeko Samu Lukundo eyawandukirako mu luzannya lwa quarter final mu mpaka za 2004. Embeera eno yatanudde ebibuuzo ebitannafuna kuddibwamu ku nsonga yaviirako ebikonde bya Uganda okuddirira ennyo bw'ebiti. Shaddeu Musabwogi ye yali kapiteeni wa ttiimu ey'abazannyi abasatu mu mpaka za Olympics ezaali e Tokyo mu mwaka gwa 2020. Ono akubye ebituli mu ngeri ensangi zino abazannyi gye balondebwamu okukiikirira eggwanga. Tebakyali kwani asinga naye bali kwani gwe baagala. Nekigenda ne kireeta obuzibu nti n'abaana abandikolifayinze abalina omukisa ogwandikolifayinze balemeddwa okuweebwa omukisa ogwo bambi ne basigala nga ekirooto kyabwe kiri mu bbanga. Agamba nti n'abazannyi abalungi abamu babijjamu enta kubanga tebalina ssente ze bafuna mu bikonde. Wano boxing is not productive at all. Tewali muntu afuna ssente zigenda kuvaawo mbugundi afuna ssente afuna miliyoni 5 mu fight emu afuna ssente mmeka ezidda waggulu okugamba mbu omwana aliyo for survival. Tosobola kugamba mbu oli aliyo for survival only for 50k oba emitwalo 5. Survival ku mitwalo 5 we bakuba ne bakumenya eggumba oba ofuna obuzibu somewhere emitwalo 5 giba gisobola okujjanjaba. Omutendesi wa klabu ya KCCA ey'ebikonde Vicky Byarugaba eyeetabako mu Olympics za 1984 ng'omuzannyi atubulidde nti mu biseera ebyo bazannyi bategekebwanga bulungi. Babayitanga mu residential training mbeera mwenna ng'abazannyi ne ba coach ne ba managers mu same residence buli ekyekimu mulabirirwa Dr. abeera nammwe ne bakooti ne babeera nammwe mukola trials ne baselecting a team. Byarugaba agamba nti enkyukakyuka ezizze omulina okuba nga omutendesi wa ttiimu y'eggwanga tali wansi w'akakiiko akatwala emizannyo mu ggwanga oba olyawo kyekiviiriddeko ebikonde okusasika. Coach yabeeranga wansi wa National Council Sports naye kati ne chairman wa National Council Sports oba general secretary tamanyi na coach wa bikonde wa Uganda. Enkyukakyuka endala ey'empaka za Champions League mwe balonda abazannyi abakiikirira eggwanga nayo bangi bagamba nti tematiza. Mbadde ntunulira ku gundi ku mpapula za abavubuka bange bali mu Champions League, especially ngono agenze ku representing All African Games, Innocent Musimi. Innocent Musimi mu Champions League the whole year ya boxing emirundi it's not enough. Byatenga tulabyeko ba boxer be bamu ababadde mu Champions League at the same time nga ba facing obulwadde oba ba facing injuries naye ngera tebayambiddwa. Ye Simon Barigos abawandiisi wa Uganda Boxing Federation akkiriza nti beetaaga okufunayo abakugu okuva ebweru w'eggwanga okusomesa abatendesi ba kuno kubanga ebikonde bizze bikyuka era n'obukodyo bukyuse. Uganda eno contracting foreign coach nga an expatriate ajje ayigirize ba coaches baffe style empya y'okuba ebikonde ne ba referee and judges. Empaka z'okusunsulamu baneetaba mu bikonde mu Olympics ezisembayo za kubeera Thailland okuva nga May 25 okutuuka mu June nga 2. Regina Nalujja, NTV.